oli mu kulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Omulungi aliko ABS Television mukwano osibye otano lunaku olwaleero ennaku z'omwezi nti ziri lumu lunaku lwa Sunday omwezi gwa kutaano gwe twaguyingidde dda mwaka 2016 naye osibye otano muganda wange gwe wenna olwaleero ng'obaddeko masinzizo ag'enjawulo mukulikireyo ddala mwenna abagenza okwebaza ku mutonzi ne mumusinzaako kulikayo mukwano naawe ataasobodde si musango kasita obeera ng'omutima gwo gwabadde wamu ne Katonda naye olunaku olwaleero anti mu studio za ABS Television omumbeje lonzaliwo kuramu nange Aisha Nareja atasobadde kubeerawo mukwano Aisha mugonvu akyali mulwadde tanaba kuteerera bulungi naye katusabe Katonda atabeerenga musosa omulundi oguddako oba Sandejja abeerenga akomawo akutuseko programu y'enganzi eya Kalondozi omumbeje Florence nze ndi mu studio za ABS olunaku olwaleero okutuusaako Kalondozi w'olunaku olwaleero mukwano naye nga tetunabagenda wala nnyo katsoke tuyiteko mu bulango buneeno then tubelenga tuyongera mu maaso ne program ya feralero katsoke gwenna aliyo nga wetaaga okugula ettaka wetaaga poroti wetaaga ennyumba ewedde okuzimbibwa oyina ettaka ly'otunda oyina ennyumba gy'otunda yitako wali eri mu bannina real estates anti basangibwa wali eri kodi Kampala room floor L23 kompi ne Jumayi we wasangibwa ate bano bo bakwasaganya by'amataka byokka n'amayumba gwalina ennyumba nga wetaaga okugiddaabiriza oyagala ttaka lyakulimirako oyagala ttaka lyakulundirako oba oyagala ttaka lyakuzimbako genda mu bali abannina real estates gwe wenna abeetaaze nga wandiyagadde okwogerako naba oba okumanya ebisingawo ku bino bye twogedde ogenda kuba ng'oyita ku nnamba y'essimu yaabwe ate obeere ng'obakubira bakubire ebiki ebisingawo ennamba y'essimu y'abannina real estates eri 070 88 97 eri 0701 889177 awe bannina real estates gendayo obeera ng'okwasaganya ebya poroti n'amataka ate waliwo ne bannina bano bagamba nti olina omwana yamala siniya 4 oba yamala siniya 6 ali waka atudde talina kyakukola bambi totuuza mwana waka beera ng'omutwala muba Crane Media Institute ate abelenga bakubangulira omwana wo oba muganda wawe abadde atudde waka nga yamala siniya 4 siniya 6 basomesa amasomo ag'enjawulo omwana ayagala kuyiga kukanika computer ayagala kukanika TV oba kanika radio ayagala kuyiga kukola ku TV oba kola ku radio byonna babisomesa anti tebasangibwa walala naye basangibwa wali eri basangibwa Bwandegeya naye main campus yaabwe eri Ntebe ku Ntebe Road we basangibwa genda wobeera ng'otwalawo omwana wo oba muyizi abeere ng'ayiga abangulwa emirimu gy'omutwe gyonna anti bye basomesa mass communication byonna babisomesaawo Crane Media Institute gwe wenna abeetaaze agala okumanya ebisingawo beera ng'oyita ku nnamba z'essimu zino wammanga wandika ennamba esooka eri 0772 03 1169 0772 03 oba osobola okuyita ku 0700 11 84 17 bajja kubanga buli kimu bakikwasaganya bulungi nnyo ate waliwo ne bano nabo bagamba nti bo oyina mukolo oyina graduation party oyina mbaga oyina birthdays oyagala pangisa butebe oyagala pangisa disco oyagala kufumbira ku mukolo genda obeera ng'osinkana bannaffe aba Sky Invents bano bo bakola ku by'okumukolo byonna batimba emikolo egy'enjawulo bakola cakes bafumba ku mikolo buli kimu ky'omanyi nga kikwatagana mukolo bakikola gendayo obeere ng'obatuukirira gwe wenna alina omukolo alina birthday oyina embaga esembedde oyina okwanjula kusembedde gendayo obeere ng'ate obasinkana ogereko nabo babeere nga kutuusaako buli kimu kati gwe ayagala okumanya ebisingawo kuba Sky Invents bano be ennamba y'essimu yaabwe eri 0785 17 25 66 eri 0785
172566 abano beba Sky Events abakwasaganya ebintu byonna ebya decorations ku mikolo ejenjawulo. Kati twagala tulabe no Kalondozi w'olunaku olwaleero tulabe nono naye baana amalako omukyala namukwata oba tamukwate naye nga tetunaba kugenda mu comprehensive waffe olunaku olwaleero kansooka tugendeko mu bulango bw'abakama bange katini n'oluvannyuma tukomewo tubeera ate nga tugenda mu maaso ne Kalondozi waffe anti program esinga tunyumira tavaako katukomewo. Kalondozi program teliiwo kusatulula maka g'abantu wadde eddembe ly'abantu wabula eriwo okusomesa abantu ebiva mu buteesigangana mu maka okugeza okweryamu enkwe ennyombo mu maka n'obwenzi mu maka biviirako akabaate kanene nnyo okugeza abaana bakula tebamanyi laavu ya mama na taata kisannyalaza okusoma kw'abaana. Kalondozi eriwo okulaga nti singa ogezaako okukola obwenzi mu maka biki ebiyinza okuddirira. Ow'omutima omunafu ayinza okutta munne ng'amusanze n'omusajja omulala. Bw'aba mukazi ayinza okunoba oba okukola ekikyamu kyonna ng'akusanze n'omukazi omulala. Tukubiriza abantu mwenna okwewala obutabanguko mu maka. Ebizibu nga bino bireme okubaawo. Kalondozi is a program that carries out investigations about someone who seems to be cheating on his or her spouse. This is one of the victims in this program who didn't know that the wife was cheating on him. Follow the story as the presenter tries to give out results got from the investigations to the victim. Remember, this program is in a Luganda version. Nze amanya gange Vincent Mwonge ensonga endese wano ku ABS TV nga nsonga ya maka ndina mukyala wange gwe bayita Farida. Mukyala wange oyo maze naye ebbanga ddene naye twafunamu obutakkaanya mu maka gange tukyakwatagana naye simanyi lwaki tetukwatagana kubanga nze nkola ndi musajja muzimbi nvaayo ekiseera kikoze ekikigenzi naye bwe nkoma waka munnange n'okungamba nti sikulikayo taata tankulisaayo dadi takyampita na linnya lyonna andaba bulabi naye simanyi kiva ku ki kwe kujja wano ku ABS TV esobole okunyambako ku puroguramu ya Kalondozi nsobole okutegeera kituufu mukyala wange oba alina omusajja ogweru yantuusiza wano okuba nti tetukyakwatagana bulungi. Kale nsaba aba Kalondozi njagala munkwatireko omukyala wange ono bw'aba nti kituufu alina omuntu yenna emabbali egwe nsobole okukola ki okumanya amaka gange gasobole okudda mu nteeko okusinziira ku bbanga lye tumaze ne mukyala wange libadde ddene mbadde nkyamwagala. Omukyala wange bamuyita ne Farida. Mukwano aliko Kalondozi olunaku olwaleero ndowooza complainant waffe omulabye bulungi yajja wano ng'ayagala kumulondolera mukyala we yeemulugunya alina byatategeera mu maka ge. Ebyo na Kalondozi tubikolako omukyala wega kulondola mwami we bujjangu nawe omwami jangu nga ole Steve we yajja naye kateera nga tugenda kubanga tugenda direct tulabe biki ebyava mu investigation zaffe. Byonna tulinga tuli kutuusaako tulabe omukyala ono oluvannyuma lw'okumulondola biki bye twajjayo naye nga tunaba kugenda aludde mu investigation zaffe teweerabira nti gwe wenna ayagala okugula proti
okugula ennyumba oba olina by'otunda ng'otunda nnyumba otunda ttaka genda tewalabira italiire mu baninario estates ebeera ng'oyitayo bakikwasaganya ku saidi eyo gwe wenna akuzayagala okuzimba ate weerabira naawe alina omwana yena alina atudde wakanga mala senior 5 senior 6 tewalabira mutwale ali ku Crane Media Institute ate n'aba Sky Events nabo ne bagamba nti naffe weetuli omulimu gw'okola decoration tugutwala mu maaso disco butebe tensi kishoyagala kekisi byonna babikolako bulungi tebakoma okuwalonde bano bagamba nti naffe gye tuli babayita ba Palm Properties naye bakola ku byamataka n'amayumba oyagala kulongoosa nnyumba yo efedinze batuukirire obeere naye nga bakukolako ate erudde eyo katugende maaso tubale nga tukutuusako biki betwajja mu kunoonyereza kwaffe ku sayidi y'omwami ono tovaako Kalondozi tukyagenda mu maaso. Sense okula mwami Vincent. Kali nnyo. Mujebale. Kali mukwana. Nawe jebaleko. Kali nnyo. Emirimu gigamba ki? Emirimu sigitambula bubi. Si mibi ekyo kirungi. Kati mukwana ekikuyisiza wano gwe mulimu gwatukwasa. Ndozi mulimu gwatukwasa okutegeera bulungi. Ngutegeera. Gwatuwa okulondola mukyala. Okulondola mukyala we. Yeseba. Kati mukwana gwange. Nga omanyi mune ebifyo okulondola tebira byangu. Si byangu wale nakatini. Ne tuba tulina okikola kubanga gwe mulimu gwe tuba tulina okukolera. Nzijukira nti buli kimu oba kimanyi nti buli kimu kye watugamba okukola tukikoze. Era bwe mugenda kuba nkikulaga nga tulaba investigation zaffe nga bwe zatambula okunoonyereza kwaffe okulondola omukyalawo nga bwe kiri nti omulimu gwaffe gwa Kalondozi. Tuba tulina okulondoola oyo muntu kuba atuwa okulondoola naye byonna byonna osanga byonna ebinaaba bivuddemu mbadde nsaba mukwano ogume tulina okukola kubeera mugumu kukakana kisegeera kubeera nga omanyi ogenda kulaba biki ebyavaayo mu kunoonyereza kwaffe siba kiri mukwano ndoza tugende maaso nkulaga omulimu gwatu tugende maaso. Okay kati mwami Vincent era nga bwe tuzze tukola emirimu gy'abantu gye batuwa naawe omulimu gwe twagutwala mu maaso ne tugezaako okulondoola omukyalo ono gwatuwadde okulondoola ne tutrayinga nnyo buli kimu nga bwe watugamba ne tufuba okulaba nga tutambulira ku mukyalawo okulaba biki byakola okusinziira nti wali omwekengera. Nali mwekengera. Omwekengera mukyalawo n'okutuusa kati. Okay katugenda kuba tulabe ddala by'omwekengera bituufu oba si bituufu. Oli mugumu? Ndi mugumu. Ogumye kakanya tugende maaso. Omanyi mu Kalondozi waffe tuba tulondola omuntu tukwata ebintu bingi kuba tuba tulina omulinnya kagere buli kimu kyakola naye tuba tetusobola kukuwa byonna nga tuba tubikoze eki tuba tubifunye tuba tulina okugyamu ebintu ebisinga okubeera ebyomugaso bye weetaaga so si byonna okitegeera naye oluvannyuma ebbanga ligenze lyetooloola ennaku nga ziizo twalaba mukyalawo from the camera zaffe ingwanga kava ku nsonda ye yabeerangawo emisango etonyeta seetu tutandika okutunuulira eyakolanga emirimu gyayo era nga investi tutwalidde fote ennaku 40 yali yeekeja nga bwayana osabanga mukama n'akulaga omukyalo ono mirimu gye nga tosobola nti alimuwenga nti asobola okubaako ekintu kagano. Tetuna kye twalabawo kale kyamaanyi kiraga nti oba omukyalo ono bayinamu oba bwenzi oba kiki nedda yali ku mirimu gye bulungi lowooza olwo omulaba yatambula n'avaawo n'amaliza emirimu gye nedda ku mirimu gye emirala ng'omukyalo omulaba bulungi siyo mukyalawo mukyala wange detto tutandika okufuna ebyava mu spy camera eyali ategeddwa mu nnyumba era nga spy camera eno ekika kyayo kya ssaawa gye tuwawa omwami n'agitwala n'agiteeka ku kisenge mu nnyumba ye omukyala n'alowooza nti omwami we yali aguze essaawa ey'oku kisenge era ebyava mu spy camera eno bitulaga abakyala babiri omu ng'ali mufumbirayoza ebintu omulala ng'ali mu kubeera nnyumba era olunaku lwe lumu naye twakulaba ng'okomyewo k'ewaka era tukuwulira nga olina ebigambo by'oyogera
oba kiseera kinasaze mu kkubo simanyi nakumanyi buddeyo sisita muli walire mulamuko nga mweyagala buddayo munnange naye ntambulidde bwereere enfuuyidde bwereere musanze ennyumba bamaze okugikwata kati enkya ngenda kuyekufulani twagenda maaso n'okulondola mukyalawo era olunaku lumu tubalabako mu ddiiro nibesiira ddiiro ly'omukwano ndyero enye ndowooza olunaku olwokyalujjukira bulungi olujjukira olunaku lwe mwafuna omugenyi waka ojja kulabako babadde obuzi kyatutwalira akabanga kanene okubaako bye tufuna amaka g'omusajja ono tutandika mpola okumanya famire y'omusajja ono omusajja asooka eyatuluddwako kasanku ka red mwana mulenzi oyo yalina mwana muwala gwe yali yaganza mu maka g'omusajja ono ali wakati ye Semaka yajja n'aloopa mu Kalondozi ate omukyala addako ye mukazi we eyalondoolwa nirezo omwami ono wejja omutegera bulungi omwami omutegera bulungi era twabulyako ku mbozi yammwe entini gye mwali munyumya olw'ensonga nti kamera zaffe zakolaki zaaliwo nga zaba kimu kigenda maaso mu maka gano oluvannyuma omuwala amanyiddwa nga ekyo naye yajja n'abuuza ku mugenyi ate nga ye boyfriend we omwami ono gwe mulaba atudde mu ntebe yamanyikwa nnyo mu maka gano era nga ye boyfriend wa Rachel era omusajja nannyini maka gano yamwanirizanga nnyo era ebiseera ebisinga yajjanga mu maka gano biraba nga ye mwali ekimu kye mwali mukola era ndowooza olaba omukyalo ono ne sisita wo basitukawo ne bagenda bategekera omugenyi batukomewo tugira mukulakulambo nga bamukugengako omulabu njagala nti saagala ebyambuzi njagala nti esebo nembaga njagala fere tuliwo zo zibeerawo nga zikola omulimu gwazo zigenda mu maaso n'okulaba kimu kiba kitambula mu nnyumba omwo kati era ffe tetwakomaoko naye tuba tukyali awo tulaba nga aliwo omuntu ajja ku luggi yakonkona ku luggi lwange lwenyini olulwe lwaka naye omuntu yakonkona tugenda okwetegereza nnyo nga tumumanyi omuntu wammwe wa bulijjo mugenyi wammwe omwami ono ndowooza omumanyi bulungi omulaba yoyo mwenye twamulaba bulungi yayingira era ng'omukyala najja n'amuggulirawo n'amusanyukira nnyo era nga bw'obalaba ndowooza n'amuyingiza mu nnyumba n'amutuuza wansi n'asanyuka nga omanyi nti wakati abeerawo kubo naye nga ne bwe yabanga tasanzeewo Rachel ng'atuula mu maka gano n'alwawo ne twebuuza lwaki katukomewo wawawa mukwano ndowooza byonna obirabe bulungi nga ebitambudde investigation zaffe nga wetwatandika nga zitambula mpola mpola ndowooza mulabye family eyo mugirabye mulabye omuvubuka oyo yajja omugenyi waka naye kejja namwaniriza bulungi nnyo ne bamubuuza ng'era bamanyeera omugenyi aba akyadde waka kubanga mu maka nti temubaamu kkubo naye kyensooka okugamba nti ffe wano ino mu Kalondozi tuvumirira ekikolwa eky'obwenzi neverence tuzivumirira ddala era tetuzaagalirako ddala kati nooza mulabye bulungi famire eyo mulabye omuvubuka oyo naye twagala tugende mu maaso tulabe ddala omuvubuka ono tulaba nga waliwo n'ebisirimu byajjanga n'atuula wadde mukyala we yali taliwo bagirlfriend we ng'abeerawo katwagala kumanya kiki yali ng'akolawo ki bino ogenda kuba nga obimanya wano mu Kalondozi gwe tova ku TV yo tokyusa kalimiko katugendeko mu break katini nolwala ate n'oluvannyuma ngenda okuba nga nkomawo nkutwale tulabe biki era bitwagenda maaso n'okulondola ku sayidi y'omukyalo ono tova ku ABS omulabi wa Kalondozi kolekayo mu bulango bw'abakama bange ate mbebaza nnyo okubeera nga temutukoowa mubeerawo ne mwekumira ku ABS mubeerawo ne mulindira Kalondozi wadde wakiro ssaawa 4 gwe n'ogamba sigenda kuseetuka nga sinaakulaba Kalondozi w'olunaku olwaleero tweyanziza nnyo mwebale kutwagala naye nange nze simanyi lwaki
lwaki bannanga abenzi temukyusaamu tulondodde abenzi naye obwenzi bulimu obugenda mu maaso tebupowa oli agamba oli bamukwata nze bayinza obutankwata muganda wange tugenda kubeerawo spy camera zigenda beerawo nga bulwamu mu nsonda zikulaba ku nsonda y'enjuba osaliikiriza ekiro ne neiba wonna wezibeerawo nga zikulaba mu kinaabiro oli ku luzzi oli mu nnimiro wonna ayo ge bayita kalondozi naye tugenda kuba ngenda kubanga nkutwala olabe omuvubuka ono tumulabye nga mu maka gano mukoddomi era ayinamu mwana muwala Rachel ye mukyala we mugwe yafuna mwene nyumba naye twagala tulabe lwaki omuvubuka ono bwe yajjanga mu maka gano wadde Rachel taliwo ng'atuula n'asiisira manyi omuntu yena singa ojja ng'onoonya omumbejje waffe nga siriiwo oba olina kutambula n'ogenda naye omuvubuka yasigalangawo n'atuula ne bagenda mu maaso ne mukanyinimu bo ne banyumya twagala tulabe biki bye baakolanga banyumyanga ku biki kubuulirira Rachel oba kumuwa mukyala we nze naawe simanyi naye ka tugende mu maaso tubeere nga tulaba biki ebyava mu investigation zaffe eruddeyo tobaawo ku ddefe yaffe tulaba omukyala Namaka n'omusajja ono mu ntebe jjukira nti omusajja ono ye boyfriend wa Rachel muganda w'omusajja nannyini maka gano nga wamanyi nti omukyala obuvunaanyizibwa yenna tasobola kukkiriza muntu okufuluma nnyo nga talina kyakoze ekyo nga talina kyalidde oba kyanywedde n'amulemerako n'amugamba tisikampu ku menvu ndowooza obalaba bulungi wano yatandika okukola emirimu n'afuuka kiyambi ng'ayambako Rachel okubudaabuda omwami ono Rachel w'atali era tulaba nga amuleetera ne ku lyenvu munnanga alyeko yagenda mu maaso n'atandika omuliisa amenvu ng'aliisa mukazi wange obeetegereza bulungi kankuddizeeyo omulaba omukyala waliisa omwami ono amenvu yamuliisa bulungi amenvu teyakoma okwo tugenda olulaba embeera etandise okukyuka omuntu waleetedde omugenyi amenvu nga tatandise okumukiisinga oba tubawaayiriza esi emukyala yoyo yennyini n'omwami yoyo mwennyini mukoddomi wange nkakana tofaayo tebaakoma okwo baagala ate kigenda bamalira mu ntebe omukyala n'agamba omwami tugende mu kisenge bakwata kuba erigenda mu kisenge ne tulowooza nti oba mutwalira Rachel awo ne bitusobera naye nga omanyi wali otugambye nti tuyagala spy camera zaffe tuziteeke mu kisenge kyo olw'ensonga nti olina emirimu gy'egyenjawulo egyokola ki egyokukolerayo naffe munaye tetwazisaayo kitegeera naye mu kuyingira mu kisenge ng'omukyala ono naye simanyi abakyala kiki naye omukyala ono yali mujagujagu nnyo ngera kiraga nti ekintu kyagenda okukola akyagala oba akyesunga yava mu kisenge ne tumulaba ng'akomawo ku luggi lw'emiryango yakomawo okugala oluggi lw'emiryango n'atandika okwekejja mu nnyumba bwe yamala n'agenda naggalawo oluggi lw'emmanju bwe yamaliriza n'akwata egiraasi y'amazzi n'omunwe gw'eryenvu ne tulowooza nti oba abitwalira Rachel ne boyfriend we mwami emmese mwami naawe emmese mwami zokoko kuba emmese mwami ebyo mu kisenge byo taata tobimbuuza kyembuuza sokoddemu kwawo nkuzizeyo nalege nze sigenda gaana wali wawe yagalira oluggi wuyo tumulaba yajja naggala oluggi lw'emmanju n'avawo n'atambula mpola nagenda yaggala olw'emiryango naggala olw'emmanju era nga bw'omulaba
ngamaze okulaba nti wali muntu yenna amulaba n'akomawo n'ayingira mu kisenge naye kaakati raba sokolera omuntu okuyingira mu kisenge n'omukazi owange tamulinaako luganda mukoddomi wange olowooza kiki ekyaddirirawo njagala ntegere eddala ekituufu kitegeeza nti waliwo ekyakolebwawo Mwami Steve labayo fe watugamba tekinza spy camera mu kisenge kyo era ebyomu kisenge kali nga oli omuntu no ebintu bino be serious kitege mukwano ndi serious ndi kankubulire nze okujja ku ABS TV nga njagala kulaki njagala kunyamba kati bwe ntuuka wano ate ne nkoma mu kkubo kitegeeza ki togenda koma mu kkubo kati bino byoyombera ati bikyali biwero nengo kimanyi bulungi nti ebyomu kisenge byo nga bali omuntu omukulu kati sirika mala kumayira segundi yatambula netanya ekitegeeza nti ebyomu kisenge obubikirira naye ekituufu ekyaliwo kyaki kyenyini ekyo kyebakola kyekyo ekitegeeza omwami ono ayagala mukazi wange nayagala nani ne sister wange Mami Steve sokolindeko kutukakane tumale okulaba ebyaliwo anti tugende mbaaso oluvannyuma lw'ebbanga tini twatunuulira omwami ono ng'afubutuka mu kisenge era yavaayo mpola ne gilasi ye ey'amazzi nga bwe yeesimula n'akatuuyo mwana atunakakkanira mu ntebe mmulabye nga yeesimula bulungi yeesimula yavaayo ne gilasi y'amazzi nga bw'omulaba nziva kuki kiraga nti gye yali ava mu kisenge yalina emirimu egy'amaanyi egyaki tulaba omusajja ono ng'atudde mu ntebe awujjadde yeesimuula akatuuyo ku lw'emirimu emingi gyali ava okukola egyo gye tutaamanya naye nga bw'omanyi nti mu sisita we Rachel yali tasiiba waka kubanga olw'ensonga yalinako omulimu gwe yalinga akola era nga mukyala we yekka mukazi wattu yabeera ewaka n'apatikana n'emirimu ndowooza yayingira omulaba sisita we mulaba tulaba Rachel ng'akomyewo naye mukazi wattu yali tamanyi boyfriend we kiki kyava kukola olw'ensonga yali tamanyi kiki kigenda mu maaso era Rachel yayitawo mpola n'agenda n'ensawo ye paka mu kisenge teyalwayo banga tini nnyo n'akomawo ngera bumanyi omuntu ng'olese omwagalwawo mu ntebe ate ng'omusanzi yakulinze dda Rachel yatuula awali ekyebbeeyi kye n'akyesigama anti yali musanyufu nnyo kubanga omwagalwawo yali amusanzeyo waka ng'amulindiridde munne mukazi wattu n'amubuuza ngera omanyi omwagalwawo bw'ateekeddwa okumubuuza n'amuwa kahaaga n'amuweeweeta kye yali ateekeddwa okukola kubanga nti ye boyfriend we munnange naye nga ye talinaako wadde akatini kayinza okuteebereza nti boyfriend we ayina kyava okukola ne mulaba teyalwawo nnyo olw'ensonga nti yali alina ekintu kyava okukola n'asaba Rachel n'amugamba mukwano nkoye nnyo kuba natudde dda nkulinze nsaba nyamba omperekere amuwerekerewo era nga obulaba bafuluma ennyumba yo bulungi Rachel nga yeekutte bulungi n'afuluma n'awerekera omwagalwawo omusajja ono yali mukufu era talina budde bwa Rachel mu kaseera ako yalina kumusiibula busiibuzi kubanga ali amulaze nti yatudde dda ate ng'obedda alinzeeye n'amusaba amuwerekereko munnange eyo ye defo yaffe we yakoma bananga obwenzi bubi nnyo bubi banaye mwenna mukyuseemu abenzi singa wali ekikwekwe tekikwata abenzi oba kuba emiggo nze nandibadde nambeemu obasabula emiggo ndowooza mumulabye omuvubuka yajjanga Rachel tamulabawo naye teyakomaawo mumulabye omukyala nanyinimu mama wawaka ddala kiki oba okwata eryenvu omwami lyeyaguze yesu omugenyi muwe n'amazzi oliwadde emboga muwanga omukyala olwewa omuvubuka ono amazzi naye ogamuwadde mu mpaaki mutale ku mmeeza yenywese lwaki otandika okumuliisa lwaki omuleetera ekikemo newe yandibadde si mwenzi omusindiikiriza okitegeera omuteeka mu muudu mu mbeera enkyamu etali nnungi ng'omukyala ono bwe tumulabye amuliisa eryenvu teyakoma okwo n'amusona n'amutwala mu kisenge nga bw'obirabye bane sibalimba mubyerabiddeko omuntu n'otandika n'okusoba mu nnyumba eyiyo n'ogala enzigi weekengera omala olujinga si lugale omuntu ayingira kyera ayingira buyingize naye n'omukazi okumanya ali mugezi nga kano kalimuke kamutwe yafuba ng'olaba ng'enzigi zonna azirookinga bakole emirimu gyabwe nga tewali kintu kyonna kyebeekengedde ndowooza mumulabye bulungi nnyo naye sigala kubanga njogera bingi nnyo tugenda kubanga tugendako mu break katini
then n'oluvannyuma tukomewo tweyongere mu maaso n'okunoonyereza kwaffe tulabe bwe baba mu kisenge okulya amenvu na byonna ebyaliwo kiki ekyaddirira twagala okuyamba omwami ono naye we naaliyo tusobola okukuyamba tugagalako mu break katini naye nga tetunagenda mu break kansooke mpisewo akalanga katini nnyo aba Sky Inviti gwe wenna abeetaaze bakubire ku nnamba y'essimu eno wammanga eri 0785 ababayita ba Sky Inviti be bakola decoration w'emikolo gwe wenna eyeetaaga ba Palm Properties bakubire ku nnamba y'essimu eno wammanga osobola okukwasaganya biki byonna byagala okumanya eri 0703 58 25 nkaga mu mwenda oba 0772 era n'aba Crane Media nabo we bali bagamba nti bakubire ku nnamba y'essimu 0772 03 nkaga mu mwenda n'abanina nabo we bali awa real estate nawe abeetaaza abanina kuba ku nnamba y'essimu eri 0701 9 kambe nga ngendako mu bulanga wabakama bange naye oluvannyuma tukomewo tubenga tugenda mu maaso n'okunoonyereza kwaffe olabe biki bye twajjayo ku sayidi y'omukyala tuva ku ABS remote ginyweze omukyala nyweza remote yo omulabe wa Kalondozi mukwano webalenze nkimanyi okyatudde olindirira oyagala kumanya kiki omukyalo ono tonatuuka gwola katana kutuuka ku busumi bulungi bw'oyagala naye kijja kiri mu maaso awo banange kino ki ekyabenzi tukivumirira nnyo wano mu Kalondozi neverence tukivumirira nnyo abakyala njongero bategeeza bamama bannakazadde b'eggwanga abaana temubeerabira tokkiriza mwana wo kubeera ku TV ngolaba Kalondozi tumanya muyinza okubamu engumbi omwana naye maaso emunene n'abikola bambi n'olwekyo tomukiriza kubeerawo nga akulaba tomukiriza TV mujjewo mutwale mangu mu kisenge mugambe yebake enkyammande kuba kusoma lwaki omwana abeera ku TV essaawa zino oge mukwano kolekayo mu bulango bakama bange anti ekyo ekinsasuza naye gwe wenna ali ku Kalondozi banange tugenda kulaba investigation zaffe zatambula zitya spy camera kiki kyeyakolanga omukyala bamukwata oba tebamukwata waliwo ansindikidde message wenangamba Florence bamukwata oba tebamukwata tova Kalondozi beerako olabe eddala yakwatibwa anti Jax ye wali ku kamera nze ngenda maaso n'oluvannyuma kambenga ngenda mu investigation zaffe tulabe omukyala ono n'omuvubuka biki bye baakolanga waliwo n'olabyewo nga muleseri envu bava mu kisenge ne bannange abasajja beekaza abasajja bwe beekaza ntunuulidde omuvubuka nga atudde mu ntebe bw'ati girlfriend we namubona mwanehaga ali ku gilasi y'amazzi yenna yesimula akatuuyo alaga nti kyavaako si kyangu naye mu maka gani gamukoddomiwo banemulekera wakamanyiro bwe bayagala mukamuno lwaki omwagayira makage lwaki otula mu ntebe ze n'okajjala ne gilasi y'amazzi noonya ku gilasi ze yagula naye ng'ova ku mukyala we lwaki si kirungi abavubuka mwenna abali eyo mweddeko mukole ebintu ebitabakubye mukole ebintu ebitabasibye ate teri kintu kimu eno ensinga bwenzi obwenzi bubi nnyo ate teweerabya nti ennaku z'omubbi zibaaga ennaku z'omubbi zibaana zokka naye gwe wenna ali Kalondozi nkwagala nnyo katugendeko eno erudda tulabe biki bye twajjayo bannange binimba byogerako nokankana katwabe omukyalo ono amakubo ge gaali gatya n'omuvubuka ono bawa Rachel taba ku ABS Kalondozi akyagenda mu maaso fere twatoola twagenda maaso n'okulondola kwaffe investigation zaffe zagenda maaso kubanga tulina otuukiriza muno omulimu gwe gwakola ki gwewatusaba naye oba ojjukira olunaku olumu lwe twakusaba nga tulina amaka ge twali twekendedde olijjukira olunaku lwe twakusaba ne tugamba lwa amaka ge twekendeddemu naye twetusaba otuyambe otugendeyo n'omuntu waffe tulina bye tutwalayo nzijukira amaka ga mukoddomi wange god amaka ga mukoddomi era nga ye mwagenda bye mwanyumire mukoddomi bino ze ntwala byogerako wano nze engeri mwansaba nti waliwo byagala okuteekayo safaayo nnyo okola ki kumanya
kuba bwali tukwasiza mulimu gukola alira si mulimu gwo munange naye ife omuntu afe gwagenda naye yateekayo bulungi spy cameras zaffe okusobola okulaba biki ebitambula makago muvubuka ono engeri gye twali tumwekengedde nga tumulabye waka ebintu biringa kwande mukyalawo byakuba ne bayingira mu kisenge ekyo nga kiraga nti niwe luyinza okuba ekigenda mu maaso tubala kolera eryewo era tetwakumulwa omanyi lwaki ensonga twakugamba otuyamba otwala ku makaago olw'ensonga olunaku olumu twalaba mukyalawo ng'agenda n'omuvubuka ono D5 yaffe twalaba mukyalawo ng'atambula n'omuvubuka ono mukoddomiwo ffe ne tusigala nga tugenda mu maaso n'okubagoberera mpolampola tulabe wa gye baali bagenda okutuuka twagenda tubatambulirako ne bagenda nga beekutte era nga womanyi omuntu atambula n'omwagalwawe wabeera yamukwatanga bulungi amukutte mu kiwato baabo ne batambula mpolampola paka ku mulyango gw'omuvubuka omusajja ono yabulako katono okulaba investigator waffe kyova olabanga ensonda y'ennyumba eyo yenyenyaamu kubanga investigator ali yeekweka baleme kumulaba kubanga abamulaba omulimu gwaffe gwonna gwali gumaze okwonooneka yensonga lwaki yalina okumwekweka n'asigala nga batambulirako ne bayingira mu nnyumba mukoddomiwo naye olwokuba nti mu nnyumba ya mukoddomiwo waali tewaliyo kamera naye tulina kye tumunoonyerezaako nnyo twali ku mukyalo okusinga kamera zaffe oba investigators baffe bakoma wabweru kamera zaffe zakoma wabweru ne tubalaba nga bayingira kati ne tuwagala nnyo okumanya kiki ekikolebwa mu nnyumba eno era omukyalo ono abaana onanga kiwano ensonga lwaki twakusaba ne tuteekayo kamera zaffe nnyumba ya mukoddomi ndoza ensonga ogitegeedde otusonyiwe munnaye okubanga tetwakugamba kiki kyetukola ki kyetugenda tutwalayo naye oluvannyuma lw'okuteekayo kamera zaffe ogenda nno biraba wano oluvannyuma lw'okuteekayo kamera zaffe taata twalaba Rachel yajja ne tumulanga n'omwagalwa we era nga yebabeera kubanga omanyi omuwala alina abaakuze tosobola mugaana muntu gw'abayagala kuba eri omumanyi nti mukoddomiwo yajjanga nabeera ne munne oluvannyuma lw'okuyambisa omukisa gwewatuwa n'ogenda n'omusajja waffe ne bateekayo spy camera mu nnyumba ya mukoddomiwo kyatuyamba nnyo lwakubati omulundi ogusooka twasooka kufuna bya Rachel ne boyfriend we era nga bw'obalaba baali mukwano gwabwe ng'abaagala ne babeera ne bakola laavu yaabwe bulungi nnyo nga omuntu alina omwagalwa we bw'akyateekeddwa okukola naye ye Rachel tetusobola mulaga feesi olw'ensonga Rachel tavunaanyizibwa mu kintu kino kamera zaffe zaali zirina kukwata mukoddomiwo ne mukyala we biki bakola mu maka gano omusajja ono yalina akamanyiro kangi nnyo kubanga teyakoma kwagala sisita we yekka wabula n'agattako ne mukazi wo bonna n'abagattika wamu ng'akatogo okumanya akamanyiro kaali kangi ate nga amwagalira ewuwo n'agattako n'okumwagalira mu muzigo gwe abantu bangi mutubanja nnyo okwagala okulaba biki ebibeera mu kisenge naye olw'amateeka g'abakama baffe aba UCC tetusobola kubalaga biki bibeera mu kisenge kikikolebwayo yensonga lwaki ebintu by'omu kisenge byonna tubikomako ne tutabiraga ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe n'obulungi bw'abaana baffe abakyali abato ate nga naye ebiseera ebisinga tebeebaka baba batudde mu maddiiro gammwe nga balindiridde okulaba kalondoozi yensonga lwaki tubikomako ne tutabiraga tuleme kwonoona ate abaana baffe abakyali abato mwami emmese mwami naawe emmese mwami zokoko kuba emmese mwami oluvannyuma lw'akaseera tulaba Rachel ne boyfriend we olwo bamaliriza emirimu gyabwe gye badde bagenza okukola tulaba Rachel ng'afubutukayo n'ajja mu ntebe n'atandika era okwetereza ng'omukyala yenna kuba alina okutambula ng'alina okwetereza yerongooseeko tuba tuli awo ng'amaliriza bw'ati n'omwana mulenzi n'afubutukayo najja era nga bw'omanyi abantu ng'alina kye bava okukola naye omuntu alina okwebaza munne era yajja n'amuwembejjako n'amukwatako era nga bw'obalaba n'amusiibula Rachel n'akwata hagi nnene n'agisimba boyfriend we kubambi yali amwagala ng'ate yali amuleese amaliriza okumusiibula bulungi nnyo ne bakwata ekkubo Rachel n'akwata ensawo ye munnange mwana mulenzi n'awerekera ekibbeeyi kye wayina okizzaayo kiddeeka ne batambula mpola ne bafuluma ennyumba era nga bw'obalaba yatambula bulungi n'awerekera Rachel naye wakati ng'amuwerekera nga bagenda
ekiddirira kino kyo tuyomba naye wakati nga bagenda oluvannyuma nga awulekera omwagalwa we lwekyo gwayagala mu kaseera ako nga baakamala okufuluma amaze okugenda tugenda okulaba nga mukyalawo n'atulako mu ntebe yagenda okulaba tewamumalidde n'asituka n'agenda ne mu kisenge oba gye twandiise kateni ewabeera ekitanda ky'omulenzi n'anoonyaayo naye agenda okulaba ng'omwami taliiyo ne yeetawula mpola nga mumanyi nti emirembe giba gikuweddeko kuba gwali alina okusangawo teyamusangawo yeebuuza alazeewa yatuula mu ntebe nakkalira n'amulinda era nga bw'omanyi omuntu nti gojjiridde oze omwesunga tuba tuli awo ne tulaba kateni nga mwana mulenzi ayingirawo omulenzi amaze okwerekera lwekyo omwami ono agenda okudda nga ne mukyalawo yatuuse ddaali mu nnyumba omukyalo wange omukyalawo taata ngali mu nyumba ya mukoddomi ya mukoddomi wange jukira mukoddomi wo talina kisenge nti wana ddiiro okola ngali mu nyumba ya mukoddomi wo era omwami ono yayingira bulungi n'amusinkanayo era ebyo ndibyo bakulu obimanyi ebibeera obitegeera bulungi naye kyomanya nti ono mukyalawo era kisikulaga ako wano tereerolabe omuvubuka bw'ayingira nayaniriza mukyalawo n'amuwahaaga nga tosobola nakulowooza nti haga yalina omuntu gwe yagiwadde dda nga n'omukyala tasobola kufumiitiriza nti omwami ono alina omuntu gw'abadde naye bannange buno bwenzi oba bulwadde yamukwata bulungi n'amuwembejja teyakoma okwo n'atandika okumwambulamu burawuzi ye gy'atamwambaza okumanya akavubuka kano kaali kajoozi yamwambulamu burawuzi n'omukyala n'awanika emikono ne bambula bw'amaliza okumwambula teyakoma okwo n'amukwata mpolampola n'amutwala mpola ng'agenda muwembejja n'amuyingiza kateni bannange ebikolebwa mu kateni eno byonna sibimanyi era siina kye ŋŋenda balaga naye amazima matuufu kankubuulire omukazi nakugamba luli omukazi nakugamba luli olwewange mu nnyumba yewange nti omukazi ekiki ebintu byeyo byennyini era nebiri wano byebiri wano omuvubuka ayagala mukazi wange kati olwo nze nkole ki taata mbulira ekituufu mbadde nkusaba mbulira ekituufu mbulira ekituufu mbadde nkusaba kakami mbulira ekituufu mbulira ekituufu mbulira ekituufu soko kakane mbulira ekituufu nsabo kakane kubanga ebintu biri kuno by'okulabira yatogena byasa nsabo kakane kakana bakulage wasaba kakana bakulage muzeyi soko kakane nkulage ndi mulimu gwa kutukwasa sio wasaba omulimu mbadde nsabo kakane nkulage ebintu bino bigwe wasaba ebintu obiyita mabbali atula kitumbulire kakana nkulage buli kintu bakulage ebintu obiyita mabbali mbulira ekituufu omuntu mutwala mu kati mbadde nsaba tukakane nga bantu abakulu nkulage omulimu gwo gwonna gugweyo nsaagala kumanya toyagala kumanya tubikolawo mbadde nsaba okakane tubimaleyo nedda akatono omukwata otya nga tomanyi kikyaddirira ate ebyaddirira ebiriwa nze isoko kakana nkimanyi muzeeyi bigenda kati tulekeraawo tuleme kwongerayo omulimu gwo amazima matuufu nawe togategeera muzeeyi amazima gonna nga tegeera naye weetaaga okusobana nze isoko kakana mbulira ekituufu kati nokakana nkubuulire nsuubiza nti okakanye nkubuulire nati wona batokakanye sigenda kugumala yandi twatugenda gukomya wana ate ogenda kuba totegedde mukyalawo ki ekyaddireno nomuvubuka okitegeera okolayidde kakana akakanye kubankana wetwasa gundi eno eriku omulimu gwo gwonna tugenda kuba tetulina kyetugenda kukumatiza tugende maaso tugende maaso naye kasooka kubuze ku mami Steve essaawa eno manyi mukyalawo gyali mukyala wange yangambye agenda kyengera yambuliddeko nangamba ngenda kyengera simanyi wa mukadde we simanyi obaani simanyi katukukiriza ekyo omukyala naviwaka nga tomanyi nagyalaze yansabye yakusabye tegeeza gwe omukyala wakusa nti ngenda kuwaana omuleka n'agenda era ng'omuntu omukulu omuwa emirembe essaawa eno wetutudde ne twogerera omukyalawo tali wa maama we aliriddawo mukyalawo alina omuvubuka oli mukoddomi wange njagala okulaba omuvubuka njagadde okukola ki anti yagala mbakutwale
nnyo kibidala ndowooza mubirabye simanyi bambyogireko ntya naye tebinsanyusa nze nga nziba n'ensiri musanyufu eri omukyala ono si yekka kino kyebagamba n'eri omuvubuka ono banange ensiri musanyufu tunuulira mwana muwala Rachel talina kyamanyi ali wakati mu bbanga talina kyategeera banange bano abantu obwenzi bwabwe bwaliko level ndala level erinnye naye ate ono omuvubuka mwenzi nnyo omulabye nti yabeera ne Rachel n'amulaga nti gwe weka gwe gwendiko bakoze oluvannyuma lw'ofubutuka mu kateni era nga bw'obalabye afuluma awerekera Rachel nana abakyala sokolindeko ono omukyala gana makanozi era gafudde gabbaawe ndowooza naawe omwerabiddeko yajja n'asanga olugero gule yayingira buyingizi teri kuba simu teri kukonkona wano wawe wayagaya wayingirira olaba obukalu talowooza nako nti ayinza okugwa ku Rachel ng'atudde mu nyumba ya boyfriend we ddala singa asangawo Rachel ayinza kwebuzaaki nti badde nnoonya gwe Rachel oba mbadde nzize kuleeta kino bannange nenze abenzi eyeye obwenzi si bulungi ndowooza mubula ne bannange omukyala n'oleka amakaago ag'obuvunaanyizibwa n'oyingira mu kazigo k'omuvubuka tewalina kisenge wadde n'eddiiro kyekisenge kyeddiiro naye ng'olese amakaago amanini buli kimu kirina buli kimu kifuna kiki ekiba kikutwala mu kazigo k'omuvubuka lwaki omwami abami tetubawa bitiibwa lwaki abami tubayisaamu amaaso bannange abakyala bino mbyogera kubanga ndi mukyala yesi ndi mumbejja naye ndi mukyala biri bikomere ebya ssebo kino nange kinkwatako abakyala mwenna tweddeko tulekerawo okwendera maka g'abasajja n'ovaayo n'ogenda muzigo ne mu maka g'omusajja still n'omuleeta mu kisenge ky'omwami wo temulange ekintu kya buswavu nnyo mulabye omuvubuka ono yamuwembejja bulungi nnyo amaliriza ekikoowukoowu zinaga ebibeera mu kateni byo zisobola bibalaga olw'ensonga mulimu abaala balina emputtu nga nze nga ye tasobola kuvaawo nga Kalondozi akyagenda mu maaso yensonga lwaki ebikolebwa mu mabega wa kateni ebikolebwa mu kisenge tetusobola bikiriza bikola anti tugobera amateeka g'abakama baffe aba UCC yensonga lwaki kapati ako ko mukagala nnyo naye kola buzinda tujja kwenda mukalaga yensi mukwano gwange byonna ndowooza obirabye story gye bwetambula omwami yatottola naga mukyala wange munyambe naye olabye omukyala entambula ze takoma waka amulumba nejapangisa ate nga mukalu nnyo tafayo nti obaddala Rachel singa nsanga oba omwami we singa nsanga mukutte bwenti kiyinza muyisa kitya okitegeera omwenzi waba yenda abeera muvumu nnyo tasuubire okukwatibwa abanga omubbi bw'ababba agamba kimu mukama nyamba tebankwata tamanyi wa mukama muvaamu kwolwo oba tamuvaamu tafaayo banankwata oba tebankwate ebirowoozo byonna biba ku kimu sente zino ngenda naze ente eno ngenda nayo kitegeera kati n'obwenzi bwe buteebiba naye katusabe Katonda buli kimu ajja kuba nga akitereeza n'abasumba batuyambe basabire eggwanga ebintu nga bino ebiire nga bikyukako bibeere nga bivaamu naye nsigenda kubeera nga nandaganye okubanga Kalondozi akyagenda mu maaso ogenda kulaba gwe kiki ekyaddirira byonna ogenda kuba obiraba ffe tulondoola oluvannyuma lw'okulondoola omukyalo ono nga bw'omulabye ng'ava mu muzigo twagala tulabe kiki ogenda kulaba ogenda kutya abakyala gwe mukyala gwe atuddeawo ogenda kwetya naawe kenyino kwesi nange ndi mukyala biri mu Kalondozi naye nga tetunaba kugendako mulango bakama bange okubeera nga tukomawo ne Kalondozi wafaddako temwerabira nti bano bo abanina bonna bannange waliwo omuntu Johnny genda kwa munina mukwano gula ettaka n'ennyumba yiwako eyefedinze genda babeere nga bagirongoosa genda ate tatange omulungi tomutuuza waka mutwala ate wali eri mu Crane Media Institute abeere nga yesomera tomanye nayinza okwagala kukola ku TV nga babawe genda mu Crane Media Institute abeere nga bena babimusomesa afune certificate yo ba diploma ye aleme okutuulira bwereere tomutuuza mu dduuka nedda
togamba nti wakola wamala siniyafo ojiro nnimirako nenda mikwano mutwala berenga bangula obwongo omulenzi mutwala yiko kanika computer mutwala yiko kanika TV radio byonna babikolako okitegeera abaita ba Crane Media Institute ate Auntie Mariam okwanjula kwawedde mbagengena maaso toraawo itira ko yali mu Sky Invents baberenga ba bayo toto omukolo gwafago gwembago gujja maaso kenshi batukolere yamadala nago oyagala oliko n'omwami wo oyagala ko kifaananyi kyokka graduation party oyagala chi disco byonna babirina wali mu Sky Invents genda yoberengo batuukirira wamana ba Palms Properties bano bo balongose ennyumba ezikaddiye bagula mataka oyina nyumba za pangisa oyagala zikubanjiza yitayo landlord tewelegana bapangisa yitayo bichimba belenga bakikolako ate yo nga mvude erudeyo kambeleko wangena ku mulango bakama bange katono n'oluvannyuma tukomewo tulabe kino kyogenda okulaba ate ekyo simanyi kyogenda kola naye tovaako kirindirire nkugambye tovaako. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je Sheikh Umar omusomi weddua okuva Nansa na Mastowa ku Ngabo stage. Gwe wenna ali eyo ng'olina obulwadde obukusumbwa abujjanjabi mu malwaliro gano nagali buganya okuwona. Baakusindikira amajinni, baakubbako ebintu byo by'otunda tebitambula. Sebo oba nnyabo onoonya obufumbo buganya. Wagwe yabufuna butaataagana. Jangu otuukirire mu maka gange Nansana tojja kusigala nga bw'oli. Nkola buli lunaku. Ntandika ssaawa 2 nkoma ssaawa 10. Nkola ku ddiini zonna. Gwe tofaayo oba oli musiraamu oba toli musiraamu, oli mulokole, oli mukatuliki. Nkola ku ddiini zonna. Gwe jangu ontuukirire ombuulire ekizibu kyo nja kukusomera edduwa insha Allah ojja kuba bulungi. Mukwana gwange kolikaye natambulango wabakama bange eluddeeyo anti King Swayezi abeerayo mu control room buli kimu kikwasaganya Jackson ko kamera bane mbagala nnyonyonyere ddala naye anange sigayina kulandaga nnyo kambe nenga nkutwala direct mu kunoonyereza kwaffe olabe obwenzi bw'omukyalo ne bwakutuusa ku level ki yeekaza kyenkana ki omanyi mwe n'abakyala batalina mpisa ngate balina mpisa ale mwe n'abaami nga tebalina mpisa bannaenze sigwa ku side musayidi zonna mbeerako kati sigenda kulandaga nnyo neddolwa obudde katugende direct tulabe biki ebyava mu kunoonyereza kuno bannange toseetuka gwatodde mu ntebe yo remote gyongere wala abaami bamanya kyusa mukyala myeza remote ate mukwano gw'ekitalo tobugula wogozi TV sigo wagigula tovaawo tukyagenda maaso okukaka nazikiriza wabula kyenkugamba tusaawa yakakati obusungu bwendina sisobola kugumiikiriza nedda nyabo totukena okola olutalo ate lusaagala sijja kukola lutalo wabula njagala kukwata ku muntu ogwo ffe mu Kalondozi tusinga okuvumira ekisooka twagala ntalo mbulire ekituufu tetwagala kola misango munange oyinza tugenda otuga omuntu w'abaana sobola kumutuga togenda mutuga nange ntya amateeka oli mukakamu ogenda kutwala buli kimu mateeka teri kuyomba teri kulwana tugenda mateeka toguba omuntu ecupa sigenda mukuba kipa tugenda mu mateeka sigenda mukuba kipa alright kati mami Steve tugenda kusimbula wano naye nsuubiza kuba bakanyama bange bo we bali okolere fujjo ne bagenda kukwata sisobola kula ntalo kati kakana tusimbule tuve wano tugende osisinkane mukyalawo ne mukoddomiwo oba gwoyise omusanyo nga bali bombi tugende okay mukono driver simbula ndi mukiriza tugende wabula sagala kola wabula kyenjagala kundaga ki kubanga anti mpuliriza wokolera olutalo lwonna ekyamazima kati n'olutandikira wano ngagamba driver stopping emmotoka tubikomye wano sijja kukola lutalo omulimu gukasango olabiyeko kiki nedda nyamu sigwe mukyala lwa oli muki ndi mukozi oli mukozi kati kyenjagala kundaga ki mukyala wange nani nomusiguze nesagala lutalo baby sijja kukola lutalo
naki ngende kusachi yampa soyo yanyandulawa nomwana kwa ninasi nomwana kwa ninasi wacho kijja kinondola omwana kisina wacho kirabe zetonda mukumanyira watala mukumanyira nze Bakulabi ndi mu nyumba ye we awo tachidamuze kumanyira kiswaza abana sasa banjagala ombuli omwana gwolina bwansi ababa kutte bankwate ani atakikolanga mwana wani onswadde omwana muwo mwana sigana mumuwa atasirawe tisekikwagaliza pa wamulamu Kalondozi nze gwenjagala akusigula takutwala kunauo Kisajja tekiddamu kumanyira bulijjo manyi batulimba bakute seraba bakute eringa amazi bakute seraba olinga amazi bakute yawuwa tamalanga tamanyira
bakoze okwo ne bamala okumaliriza ekyemisana bakoze bubi nammwe nayi aja mwana wai kazi muwa mwana w'omusajja gwe Bawa Loni simanyi wawali Katonda wange bana ndi mwenye mivu sikitegeera abakyala nga twekaza abakyala ekintu kino nga kiri ku level ndala banange ndowooza mubirabye mulabye buli kimu ekyava mu investigation zaffe omukyala mumulabye nga yeekaza nzane namanyi mpira gampeddemu kuba mbadde nsuubira nti omukyala nagenda fukamira yetonda mugaya mune mukwana nsonyiwa nakikola lwansonga bwezi ne bweti naye yeekazizza n'okuseka nga aseka ekyewuunyisa tayagala kumanya nabboona ekyama tetubadde tetumanyi naye banna ebintu bya Kalondozi birondola ne bituuka ne mu nsonda omukazi akikubye endowooza okiwulidde nti gwe n'omwana gwe nina si wuwo abaami bw'obeera gwe okola otya essaawa eyo Jacksi ddala bw'obeera gwe kikyoyinza okukola Mr. Swayezira yabakugamba nti n'omwana si wuwo bannange ekintu ekyo nga kiruma omukutte mu bwenzi still n'omwana gw'okuza mu makuba gwebeera naye gw'olabirira gw'ossaamu ssente n'omuwa amata na buli kimu ne bagamba si wuwo ekyo kitonde kikazi naye banna abakyala mwenna temunkyawa naye ffe mu Kalondozi tubeerawo okulondolera ndowooza omwami oyo mumulabe yamaani n'akwata mukyala we lubona naye kyetubazaako omwami ono nti munnange teyatwaye amateeka mu ngalo ekyo tukimwebaza era nawe wenna ali eyo ng'oyagala okulondoola omwagalwawo oyagala okulondoola mukyalawo oyagala kulondoola mwami wo omukozi oyagala boosi oyagala kulondoola mukozi wo byangu wano ku ofiisi zaffe wano ekawaala ojja kuba nga otutuukirira tugenda kuba nga tulondoola buli kimu fe kasita otuwira ni gweyagala okukwatirako bennange spy camera zaffe ez'okulamu zituukawo naye jjukira nti amaka g'obwa pulezidenti n'amaka ga baffe Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo eyo munnange totutumayo okulondoolayo yo tetutuukayo naye nfundikira ngamba nti abakyala mwenna n'abaami wamu sigenda kwekubira sayidi mweddeko abakyala ebiseera ebisinga benda lwa nsonga abawo ensonga n'abaami ebiseera ebisinga benda wabaawo ensonga wakati awo naye kyeŋŋamba eri abafumbo nti buli omu manya munno tegeera mukwano gwo okitegeera kirungi omanye omutima gwa mukwano gwo kikyayagala kyekimusanyusa aleme kuwankawanka otulira omukyala n'ava mu maka ge n'agenda mukazigo imagine lwomwagi emu naye wateekukubawo ensonga lwaki yagendayo okitegeera siwolereza mukyala naye bwebityo we bibeera mbufumba bibaamu omanyi ensi y'abafumbo yo si nyangu nefe kenyini abagirimu fe tulina gifuula enyangu bannange Kalondozi olinaku olwaliro watewaka betemufundikidde ate teweerabira nti Kalondozi ono addibwamu buli lwakuna ssaawa 4 ez'ekiro wano ku ABS television weka ate era nkoze n'omwami ku kamera ayitibwa Jackson nkwagala nnyo Kingswezi okola kyamaanyi awo mu control room singa tewaliiwo birina tebyandiraddewo bonna bannange batukola nabo Kalondozi mbagala nnyo naye kansooke ntusa okusasira kwange eri mukozi munnange Aisha ogenda kubeera bulungi ntisala ngenda gisindika ngenda gamale musumba asaba bisukuma biddeyo byonna gye byava next week olina okubeera wano olina okukola naye teweerabira nti bwe wenna ayagala
okutunda ettaka ne poloti tewerabira litakuwa lyeri mu Nina Real Estate babere nga bakwasaganya ku kintu ky'okugulira poloti okutunda ettaka oyina kya byonna ebyaba bushimba kikolako genda yebere ngo batuukirira mikwano gyange yes nkugambye totuliza mwana wa kato omulimisa tomwozesa ngoye mutwale yesomera omulimu gw'omuntu wali ku Crane Media Institute yanseko buseko buli kimu bakikolako gendayo naawe wena ategeko omukolo gw'omukwano nibanga tuli muri ya mikolo itira kwa limba Sky Invest atoberenga oyogera nabo bakola kechi yamadala gona goyagala tensi disco obutebe buli kimu bakina bafumbe mmere ensufu ku mukolo abagenyi bomunanga ate ne bawomera tetukoma utina ne banafa ba palms properties nabo batukolera kerude kuntu tukolagana amataka paroti enyumba ezagala okudabiriza oyagagula nyumba wedde oba ina nyumba gyotunda byonna babera nga babikwasaganya nga babikolako ate ona ko ralero Kalondozi waffe akomye wano ante mu studio za ABS sibadde mulala mbadde omumbeja Florence Mirembe mbadde okuramu nange na Luija Aisha mukwano gw'abanji obago makazaake erya Kalondozi tova ku ABS television ate tusinkane kurogunira mu Kalondozi omu ate tovaawo buli lwa Sunday ye Kalondozi abeerawo n'ate wenna omulagi wa ABS nkugamba tusinkane olunaku olw'enkya nange omumbeja mu kibuuzo eri mwani akalengedde tova ku ABS television musula bulungi mweraba